zandibadde nnyingi naye lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne sitenda, Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we all rest down. Katusabe. Ayi Mukama, tukusaba era tukwegayirira otulungamye mu lukiiko lwaffe luno lwe tugendamu. Tuviiremu ebibala ebirungi eby'omwoyo wamu n'eby'omubiri. Kuuma Kabaka waffe, tereko emikisa gyo, Katikiro, Cabinet, abaami bo, Bassaabasajja Kabaka wamu n'abantu bo. Byonna bye tunaateesa wano biveemu bulungi, otutambuze emirembe nga tuddayo. Byonna tubikusabye ku lw'amagima kwa Katonda. Amiina. Kamange mu maaso go, ttiimu nnene ekulembeddwamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, Minisita w'abavubuka, emizannyo n'okwewummuza. Okube mu ngalo okwaniriza minisita. Muzzukulu wa Luwomwa, omugenyi ow'enjawulo, David Lutalo, ali mu maaso go. Essaawa eno ali mu lutabaalo olw'okutongoza akatambi ke kabisi ka ndagala. Era mmanyi mulaba ndowooza Katikiro gy'agoberera gy'anyumirwa ennyimba za David Lutalo. Ateekateeka ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omwenda nga ttiimu emuteekerateekera kulembeddwamu musajjawo mutowe Kawesi Yasini owa Yasidika Events. Olwekyo ye ttiimu eno nnaku si lwa bigambo naye nga ttiimu nnene bannamawulire bangi. Kampite mukama wange Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu akwanjulira abagenyi bo neyanzanyo neyanzeege. Tugatte temukeerabira. Katuyimbe ekitiibwa kya Buganda, oluvannyuma tujja kusaba Ssebo Katikiro David tumukwaseyo mu Joseph. Katonda omulungi ow'ekisa, otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Tweyanza nnyo. Katikiro
Lutalo mukwasa akasaati kano kaguze kuti kanagendako minisita kwata akasaati minisita muwa akasaati kakyuso kalageke baliyoke layini yake tutulina yaffe yabwakabaka buya tutunulewa wano wakati wano Dixon woli wenyini yesebo simala okuba ekifaananyi kyowena sebo wenviiri kati manyi nti yasiini yali mu bino promotion naye manager we naye manager gwaniri oli wanyonyi ki webala omulimu naye erinnya waggulu awo mu kifaananyi kubanga ebintu bya Lutalo tubyagala nnyo nze nnondoola nnyo ebintu by'abayimbi bonna ate mbirondoola okufa obufu omulimu munene ayagala kino nnyo ayagala mu kifaananyi ekifaako okulaawo oyisaako obugundi nowanika n'ebinyere omanyi ayimba oyagala nkukwasa akasaati mukozi waffe wano kuredi naye yakayimbawo omusomesa yagenda n'amugamba nti nno kati yagenda n'amugamba nti ayagala kukola ku redi omusomesa n'amugamba ebigambo biyitirivu katono abeera mu kasukira amanda buli lunaku nejjo nakuwulidde mwebala emirimu ono ate yaani yangu bakuyita wali erinnya era oteka okuba muzukulu wa Kasulu oli yatana okuyimba naawe n'omuwala ayimba kati kabaka yabawa omulembe guno gwabavuga gwammwe kale bagaye nti nzija ekikebe twakimujja mu ngalo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo